Mwoyo Omutukuvu Katonda gwe yawa abamugondera. Aba Facebook mutusonyiweko, Facebook ebadde evuddeko naye twebaza Katonda ekomyewo. Naye tubadde tuddeyo ku kigambo ky'okubeera nti tuli ku mulimu ogw'okuweereza ng'abaweereza. Ng'abakkiriza. Bwe tumala okulokoka tubeera bakkiriza. Tuba tetugenda kukkiriza. Naye tuba bakkiriza. Naye tuweereddwa omulimu gw'okubeera nti tubeera abajulirwa ba Kristo nga tubuulira enjiri. Kweri kati. Kweri. Tubeera abajulirwa nga tubuulira enjiri nga tukkiriza Kristo oyo yakola omulimu omulungi mu ffe. Amiina. Omulimu gwe yakola tusobole okuleeta abantu abalala mu kutegeera Katonda. Abooluganda batuwuliriza olunaku olwaleero twogera ku buweereza bwe twogerako nga tuba ku kyawandiikibwa kye twasomye mu Bakkolisi ekyokubiri okuva ku 17 n'olw'okumi obeera mujja bw'okkiriza Kristo ate n'oweerwa omulimu gw'obuweereza ogw'okutabaganya abalala. Naye kati tubadde nga tusoma ebikolwa by'abatume essula 3 olunyolo 19 osoddamuko ebikolwa by'abatume essula 3 olunyiriri olw'okumeka ogambye essula 3 okay kanzireyo olw'okumin'omwenda ebikolwa by'abatume essula 3 olunyiriri lw'okumin'omwenda lugamba bwe luti kale mwenenye mukyuke ebibi byammwe bisangulibwe ebiro by'oku maaso ga Mukama bituuke. Amiina. Kaakati bwe tusoma mu bikolwa by'abatume essula ey'ettaano okutandika ku lunyiriri lwa 3:32 lugamba bwe luti kandisome bikolwa by'abatume essula 5 okuva ku lunyiriri lwa 31 mpaka ku lwa 32. Oyo Katonda eyamulinnyisa ku mukono gwe ogwa ddyo okubeera omukulu era omulokozi okuwaayo eri Isirayiri okwenenya n'okugibwako ebibi. Lwa 32 naffe ffe bajulirwa ab'ebigambo ebyo era n'Omwoyo Omutukuvu Katonda gwe yawa abamugondera. Twogera gwe ng'omuweereza olina okuba omujulirwa. Omujulirwa tasirika, omujulirwa ayogera. Ojulira ki? Ekyo kye bakuyigiriza ky'otegedde. Ojulira ki? Ekyo Kristo ky'akoze mu bulamu bwo nga tewali muntu yenna asobola kikuggyako. Nga Batimayo yali omuzibe w'amaaso bwe baamugamba nti omusajja Mukama amuwonyezza n'agamba nti bana nze simanyi bamugamba tawonya naye nze mbadde muzibe kati ndaba owulidde. Oyo n'ajulira Kristo kye yamukolera. Mukama ffe yeebazibwe. Kaakati bw'osomye wano agambye era ffe tukakasa ebyo ffe n'Omwoyo Omutukuvu. Olaba nti Omwoyo Omutukuvu naye mujulirwa wano wa Katonda gwe yawa abo abamugondera. Omwoyo Omutukuvu ono atuwa amaanyi okujulira. Yatuggyamu ensonyi, yatuggyamu okutya. Omwoyo Omutukuvu ono akolera mu ffe. Amiina. Amiina. Kati bw'otunula n'olaba wano okukkaatiriza ku kino kiki kye batwagala nti ffe abajulirwa tulina okuba nga twogera. Tetulina kusirika busirisi. Tulina okufuluma ebweru okubuulira enjiri. Omuntu tolina kumala myaka 3, tolina kumala myaka 2. Bw'omala okusomesebwa nga bwe twatandikidde waggulu eri n'ojja ng'omaze okusomesebwa ofuluma wabweru n'oyogera ku bulungi bwa Katonda. Amiina. Amiina. Katugenda okusoma ekyawandiikibwa ekiraga Yesu ng'atutuma okubeera abajulirwa. Weewaawo. Makko 16:15. Makko 16:15 agamba n'abagamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitone byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka naye atakkiriza
omusango guli musinga. Amiina. Era n'abagamba nti ekyo kiragiro, si kugamba nti bwe naakola ki, mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri. Tetukoma wano mu makanisa gokka, mutegeeze abantu bonna awutalonzeemu, tutegeeze abantu bonna amawulire amalungi. Amawulire amalungi ge galuwa? Ge mawulire ga Kristo gayogerako, ge tulina okubuulira abantu basobole okukola ki, okutegeera. Era Great Commission oba omulimu omunene Kristo gwe ng'amaze okuzuukira gwe yatuwa ffenna abakkiriza kwe kugenda okuwunya amawulire gano amalungi. Mukyala abadde alina kyagamba. Nyongereza ku mawulire amalungi nti amawulire amalungi era nga gwe mulimu omunene era gwe yateresa 12 ne bagubuulira. Omulimu ogwo omunene ge mawulire amalungi aga Mukama waffe nga tugalabira mu Yokaana 3:16 ti Katonda bw'ayagadde ensi, Katonda tayagadde ekkanisa, weewaawo ensi gy'ayagadde bwekkiriza efuuka ekkanisa, naye ng'ayagadde ensi. Ge mawulire ge tutegeeza eri abatannamanya nti Katonda abaagala, Kristo yajja okubaggyako ebibi, okubatabaganya eri Katonda. Ge mawulire amalungi nti yajjawo ekibi eky'ensi, takyabalira nansi kibi, kubanga oluggi luggule. Kati ensonga lwaki atuma ffe abamaze okukkiriza okugenda okutabaganya, kubanga oluggi luggule olukoowoola buli omu okujja gy'ali. Amiina. Era bw'otunulamu wano mu lunyiriri luno tusomye mu Marko 15:16 atulagidde kugenda. Bw'omala okutegeera okola ki? Ogenda. Abantu bangi nnyo abatannawulira enjiri. Okimanyi ekyo? Bangi nnyo, newankubadde atugambye nti they were reconciled, kubanga waliwo njiri nyingi nnyo ebuulirwa. Waliwo enjiri eyogera ku Kristo, waliwo enjiri nga eri mu kanisa naye nga yo eyogera ku ssente. Kati bawulidde enjiri ki? Kyambiro badde yagala kwogera. Mbadde nzikatiriza kyogera nti enjigiriza nnyingi nga naye yeekuutiriza ku Mukama waffe Yesu Kristo. Naye enjigiriza entuufu yenjigiriza ey'okuyigiriza abantu Kristo ono eyajja okubaggyako ebibi, eyajja okubatabaganya ne Katonda, oyo eyafuuka omwana gw'endiga ogujjawo ebibi. Kati eyo enjiri gye balina okuwulira yeya Kristo. Kiki yabakolera ku musalaba? Kiki yabakolera ku musalaba? Nabo bennyini okwezuula kiki bali mu Katonda basobole okuwangula mu bulamu buno obw'obukristaayo. Amiina. Njagala tusoma Marko 16:14 tuzeeyo kate mabega. Marko 16:14 oluvannyuma n'alabikira 11 nga batudde ku mmere n'abanenya olw'obutakkiriza n'obukakanyavu bw'emitima gyabwe, kubanga tebakkiriza abaamulaba nga amaze okuzuukira. Amiina. Bano baali bajulirwa nga bajulira Kristo, naye nga balina atya okukola ki? Obukakanyavu bw'emitima. Balina okubuusabuusa. Ojjukira we yabagamba olumu n'abagamba nti ye mumpita mwe mumanyi ngaani. Baali babeera naye nga naye tebakola ki? Nga tebannamutegeera. Naye wano balina okubuusabuusa mu mitima gyabwe. Ng'ate era yabagamba tingenda kufa nzuukire, naye tebaakola ki? Tebakkiriza. Kati naffe tukirabye mu bukristaayo muno, omuntu ayinza okuba omulokole ng'amazeemu emyaka 20 mu kyaki, naye nga bambi be bayigiriza nga talina na kimu kye yali ategedde. Kati kwe kusaba kwaffe omwoyo omutukuvu ono akubikkulira Kristo otegeere ki ky'oli ng'oli amaze mu kanisa emyaka 30 naye ng'ate omuzimu, ng'ate wano Mukama waffe atugambe nti atuwadde amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Bw'oyambazibwa amaanyi gano sitaani adduka buli lw'oyimirira bw'oti, buli lw'ojja your appearance nga gidduka.
kale ate gwe oba ogitya buti oba tonneetegeera. anyongereza ku kya sister Suzette nti atuwadde amaanyi kati amaanyi ago yembala ya Katonda kati embala ya Katonda ge maanyi agali mu ffe bwe twakkiriza Kristo nti omuzimu tegusobola kubeera wali Kristo. Embeera yonna eyo wakanya enkola ya Katonda terina kuba nti yeegulumiza gye tuli kubanga tulina amaanyi agastopinga embeera eyo obuteegulumiza gye tuli. Kati kyavudde nti omuntu tasaanidde kutya muzimu kubanga omuzimu gwe gulina omudduka so si ye gudduka. Naye olw'okuba tetusomeseddwa olw'okuba tetunnatuuka mu kiseera kibikkulirwa Kristo ono kikyali gye tuli oba kikyali ngali muffe kati bwe tutaba na ndowooza nnuŋŋamu muye tusigala tulina kutya era ne bwe tugenda okusaba tusabira mu kutya. Kyovulaga nti nensaba nze ne bigaana kubanga osabira mu kutya ate eri Katonda teri kutya kubanga gye eri Katonda kimugwanira okukkiriza nti waali. Kati olugendo luno olw'obulokozi bannange lugendo lwa kukkiriza buli ekikubikkuliddwa ekyo kyokkiriza n'otambulira mu lugendo olwo olw'okukkiriza. Amiina. Tugenda kulaba amaanyi agatuweebwa mu Makko 16 tusome olw'17 n'olw'18. Makko 16 tugenda kumaliriza obudde buno budduse. ayino Makko 16 olunyiri ki olw'17 n'olw'18. Makko 16 17 ne 18. Era n'obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Webale nnyo ddamu kiddemu. Era n'obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Banaayogeranga ennimi empya. Banaakwatanga ku misota. Bwe banaanywanga ekintu ekitta tekiibakolenga kabi n'akatono. Banassangako emikono abalwadde nabo banaawona. Bannange gwe omukkiriza ali eyo buno obubonero bwe boogerako bwe wakkiriza Yesu Kristo bino ze zino benefits ze wafuna emiganyulo gye wafuna nti osobola okusabira abalwadde ne bw'aba ali distance kubanga in the realm of the spirit tewali distance. Toso agamba nti munsi y'omwoyo tewali distance tewali bbanga. Tosobola kati Katonda ali out of time. Ye tomugamba ali bweru wa ssaawa. Tosobola agamba nti zino ssaawa 5 eri Katonda zino ssaawa 4 kubanga ye nannyini ssaawa. Ffe tuli mu time. Kati bw'oba osabira omulwadde togamba nti kati ewaabwe buzibye omanyi essaala eno eyinza obutayitawo. Nedda. Kaakati obubonero buno gw'okusabira omuntu n'awona ogoba omuzimu eyo mbeerayo. Eyo mbalayo it's your nature. Yes. Era bw'ogoba omuzimu ne gudduka ate teweewana nti gw'okoze nnyo wabula jjukira omwoyo wa Katonda akolera mu ggwe. Kiringa bw'onoosabira omulwadde kati waliwo abaweereza abamu abasumba nze ndiko amafuta ag'okugoba kino muleete ebiweebwayo eyo naye ebanjigiriza ndala. Buli eyakkiriza Mukama yamwambaza amaanyi ogoba buli mbeera yonna eba ekujjidde mu linnya erya Yesu Kristo. Kyova twasoma luli ne tusoma nti whatever buli kyoyogera n'okkiriza nga tolina kubuusabuusa kiri kuweebwa. Amiina. Tuyigiriza okuyigiriza okwo kwonna ababadde bali naffe naye olwaleero nga tumaliriza tuli naawe ow'oluganda nga twagala okukusomesa nti bw'oba wakkiriza kino kye twogera kiri ku abo abakola ki abakkiriza. Bw'oba wakkiriza Kristo waweebwa obuweereza obw'okutabaganya. Walagirwa ogende si ffe twakulagira ebyawandiikibwa bigamba Yesu n'atuma mu nsi yonna mu Makko bw'atugambye mubuulire ate temubuulira bakkanisa bokka ensi yonna ayagala abantu be. Timoseewo ekisooka atugambye nti kuno kwe kwagala kwe ayagala abantu bonna okusooka kulokoka okuddako okutegeera nga si kutegeera bino ebyensi kutegeera Kristo n'okutegeera embala ye n'okutegeera engeri gy'akola ebintu bye. Bw'otegeera embala ya Katonda bannange obulamu bugonda. Tojja kuddira bintu bya Katonda obiwe Sitaani togenda kuddira na bya Sitaani obiwaani
ate era bw'otegeera embeera ya Katonda oba embala ya Katonda newankubadde nga tukyali mu nsi muno omubiri gulwala ebizibu bitulumba tojja ate kwekubagiza nnyo nti maama nfudde nze bino binnumbye wabula olw'okuba otegeera nti Katonda akola ebyamagero atuula mu ggwe ogamba nti naluno olusozi oluzze nalwo nja kuwangula wamu ne Kristo kubanga nga Kristo bw'ali nange bwe ndi. Amiina. Tweyanzege obudde bwe bubwo. Tweyanzege mwebale kubeerayo. Tugenda kusaba tusabire abalwadde, tusabire eggwanga, naffe twesabire kubanga biseera bye tulimu ddala biseera bya kazigizigi. Bw'oba totegedde Kristo wandyekanga ng'omwegaanye. Bw'oba totegedde Kristo wandyekanye ngoga nti bukyanga nsaba sirabawo kikyuka embeera abantu bonna banfuddeko mweyogerezeeyo. Naye twagala tubazzeemu amaanyi ti Kristo akyakolera ddala mu maanyi ge era ng'ate akolera mu ggwe nange. Amiina. Taata tukwebaza olw'olunaku n'olwaleero. Tukugulumiza olw'ekisa kyo. Tukutenda olw'obulungi bwo. Ddala oli Katonda atajjulukuka. Gwe yatonda eggulu n'ensi Mukama Kitange. Gwe yajja n'ofuuka omutanga eri obulamu bwaffe. Ffe tetusobola okubeera abalamu. Laba otugambe tetukyalinako. Ffe abaali bafudde mu bibi byaffe. Laba tetukyalina bibi ebyo. Tuli balamu mu ggwe Katonda. Otugambye nti bwe twajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu emizimu we gitulaba gidduka buddusi. Wabula ate ffe tubadde tetumanyi ki kye tuli. Kati kwe kusaba kwaffe Omwoyo Omutukuvu nti weeyongere okututegeeza kyekyo kye tulina okutegeera. Bikula amagezi gaffe ag'omunda n'okutegeera tusobole okukyuka tulabe kyekyo kye tuli. Ayi Katonda ow'ekisa, Katonda ow'eggulu n'ensi, leka ekigambo kyekyo ekiramu kikolere mu ffe. Leka ekigambo kyekyo ekiramu kitunyweze mu biseera bino ebyakazigizigi ng'abantu baffe enkya n'eggulu olwa COVID, enkya n'eggulu olw'endwadde ezimu. Naye ggwe erinnya lyo liyimusibwa waggulu wa buli erinnya lyo lye lisinga amannya gonna. Ayi Katonda ow'ekisa, era twatula erinnya lyo Yesu Kristo emizimu nga gidduka. Bwe twatula erinnya lyo Yesu Kristo COVID nga ggwamu amaanyi. Bwe twatula erinnya lyo Yesu Kristo Mukama ng'okwagala kwo kukolebwa. Tukusinza tukugulumiza kubanga erinnya lyo lifuga. Leka lifuge eri emitima gyaffe. Leka lifuge eri abakyala. Leka erinnya lyo Yesu Kristo lifuge eri abaami. Leka erinnya lyo Yesu Kristo lifuge eri abaana. Jekete bandaya siyanda abalwadde COVID abali emulago nga tebalina ddagala, abali ensambya ku International Hospital, abali awaka nga tebalina natambula. Leka erinnya lyo lifuge. Amaanyi gagakuzuukiza mu bafu gakyuse ayi taata, gawonye ayi Mukama Kitange. Tutuma ekigambo kyekiramu. Wagamba nti ekigambo kyo bwe kibanga Mukama, when your word comes out of your mouth will never come back void until it has accomplished that which you have sent it to. Tutuma ekigambo kyekiramu okuwonya buli maka agabadde galwadde, okugyawo ennaku buli maka gonna agabadde galina ennaku, okugyawo obukyayi mu mitima gy'abaana b'abantu. Jeketeba rekontororo brenda mandere brekezeteba mosherere brekontoro branda. Owonya buli abalwadde ba kansa, abalina kansa ow'ebyenda, kansa ow'ennyindo, kansa ow'emimiro, kansa ow'emabeere, kansa owa buli kika kyonna. Tumenyaamenya, tuzikiriza buli kawuka konna, buli abnormality cells eza kansa tuzimalamu amaanyi mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Abantu baffe tebagenda kufa kansa, banaabeera balamu mu linnya erya Yesu Kristo. Every migraine headache ezibadde zirumba abaana ba Katonda tuziyasaayasa kakano n'ekigambo kya Katonda. Bayibuli egamba nti ekigambo kyo y'ennyonda eyasaayasa. Leka eyaseyase buli kirwadde kyonna ekibadde kirumba abaana ba Katonda. Ayi kabaka w'abakabaka, abalumibwa amagumba agameketa, abalina kapatano nga tebasobola kukwata, abalina amasannyalaze mu magulu ne mu mikono nga tebasobola kukwata, tubasumulula mu buli njegere zonna mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Tubasumulula mu buli birwadde byonna ebibadde bibalumba. Tubasumulula mu buli mbeera zonna ezibadde zibatuga
tubasumulula mu buli mbeera zonna ezibadde zibeetoolodde. Jeketebebe rakanda rabrande moshekete brekianda manda rabrahaketeba zekende nene koshelekia kandaba hekele brekontoro brahanda rabrahananda. We release them. Tubasumulula mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaalesi. Obwongo obubadde bukutte, ababadde baagala okwetuga, abadde baagala okweyiwako Petero olw'okukwata bamache banaaliisa baana, tubasumulula mu mwoyo gw'okwetta mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaalesi. Taata omutukuvu fuga, leka ekigambo kyo kifuge, leka obukulu bwo bufuge mu linnya erya Yesu Kristo. Tusabira abo abalumwa emigongo, tusabira abo abalina amavivi agatujja, hipu eziruma, ekigambo kyekiramu kikole essajja leka akano. Awo abadde wetaaga hip replacement, abadde wetaaga knee replacement mu linnya erya Yesu Kristo Mukama. Ffe tukkiriza nti gw'oli Katonda atalemererwa, tukkiriza nti oli Katonda akola ebyamagero. Tukulabyeko Mukama, tulabye by'okola mu bulamu bwaffe nga naffe abamu tuli byamagero. Tukkiriza nti owonye omukyalo oyo abadde anoonya omwana, abadde mu maka for long time nga nabaana tefunanga mwana. Tusabira nabaana ye okudda obutongo omwana w'emyaka 25 mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaalesi anazaala mu linnya erya Yesu Kristo. Tusabira omwami oyo abadde anoonya omwana anazaala mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaalesi. Jekete bebe rokontere brenda manda rabra hakentere branda hakete bebe sionda. Tusabira oyo Mukama Kitange abadde anoonya ensimbi ez'okusasulawo obwasula nga bamugobawo. Kabaka oleeta kinnamuŋŋoona okwata ku muntu oyo gweyogera naye, okusiga ensiga eri omuntu oyo, emitima egibadde egikakanya kaakano Mukama gimerutinga mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaalesi. Abaana bo tebagenda kuswazibwa. Weebale Ayi Katonda nti ekigambo kyo kiramu. Taata omutukuvu, tusabira abaana baffe nga baludde okuddayo ku ssomero, tebagenda kweyonoonesa, tebayingire mu gganga, tebayingire mu kwetunda Mukama. Obukuumi bwo obw'amaanyi bubabeerako, obawo okutegeera n'okumanya kabaka abakabaka. Toganye endwadde embi kubabeerako Katonda ow'ekisa. Jeketeba manderere brekonta rakata branda. Tusabira mikwano gyaffe abafuuse bannamwandu gabaami babe babagenzeeko. Gwebeera Katonda, gwebeera Katonda waabwe Mukama Kitange mu biseera bino ng'abaagala babe babagenzeeko nga balina n'ebibuuzo nga n'okwebaka tebakyasobola kwebaka. Leka emirembe gya Katonda gibabeereko, leka emirembe gya Katonda gibugaane emmeeme zaabwe, leka emirembe gya Katonda gibugaane obwongo bwabwe. Ayi Katonda, weerage eri ebibuuzo byonna bye balina Mukama, era gwe Katonda yogera nabo mu biseera bino ebizibu Mukama Kitange. Tusabira abaana abaviiriddwako bamaama baabwe nga tebamanyi na kyakkola, banyweze, bawambaatire. Ayi Katonda w'eggulu n'ensi, baluŋŋamye mu biseera bino ebizibu bwe biti. Taata tukwebaza kubanga okikola mu linnya erya Yesu Kristo Omunazaalesi. Tusabira n'ensi yaffe Uganda. Leka emirembe gya Katonda gibeere mu Uganda, leka okwagala kwa Katonda kubeere mu Uganda, leka obulokozi bukyalire Uganda. Eri abakulembeze Mukama tusaba okutegeera kwa Katonda kubakyalire, ekisa kya Katonda kibakyalire. Katonda w'eggulu n'ensi, leka balabe ebintu nga ggwe bw'obiraba. Ayi Mukama, tukwebaza kubanga okikola olunaku luno olwaleero mu linnya erya Yesu Kristo tusabye. Amiina, amiina, amiina. Mukama abatuweere omukisa omunene. Amiina, amiina.